Ku buyinza obumwe bwa ssemateeka w'eggwanga wamu n'amateeka agafuga ebyokulonda, omulamuzi Simon Peter Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January omwaka gwa 2021 yarangirira Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda omulonde mu kalulu akaaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2021. The Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda. Yoweri Kaguta Museveni yesimbawo ku kaadi y'ekibiina kya National Resistance Movement yafuna obululu obukadde 6 mu emitwalo 42 mu 898 by'ebitundu 58 n'obutundu 38 ku buli 100 nga yaddirira Robert Kyagulanyi Ssentamu yali esimbyewo ku kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform n'obululu obukadde 3 mu emitwalo 63 mu 1437 by'ebitundu 35 n'obutundu 8 ku buli 100 mu lwokaano lw'abaali beesimbyewo 11 olw'obutamatira byava mu kulonda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaddukira mu kkooti ensukkulumu ng'awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiikirirwa bannamateeka be okwali Medad Lubega Sseggona, Wameri Anthony, Ssekajja Abubeka Ukasha, Samuel Muyizi n'abalala. Pulezidenti Museveni yakiikirirwa bannamateeka okwali Kiryowa Kiwanuka, Hussein Kasirinji, John Fisher Kanyemimbwa, Ebert Byenkya, Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga, ate akakiiko k'ebyokulonda bannamateeka okwali Elson Kaluhanga, John Jet Tumwebaze, Eric Sabbiiti n'abalala. Kyagulanyi mu kwabwa omusiraamu guno yagwesigamya ku mpaji 29 bwe yategeeza nti akalulu kaalimu emivuyo egitagambika, omwali okubba obululu, ab'ebyokwerinda okwenyigira mu kubba obululu, obutabala bululu okuva mu bitundu ebimu, abataali ku nkalala z'abalonzi okwetaba mu kulonda n'ensonga endala. What we want from court is nullification of that election where Tibuhaburwa was declared. Tusabye bwe tutyo ne tusaba kkooti eragire ebitongole ebikuumaddembe naddala amagye ne ebyabajaasi bive mu kulonda. Ku ludda lwaffe ng'abalooya ba pulezidenti tuwabulira nti ffe tuli bakakafu nti omusango guno tugenda kukola ki, tugenda kuguwangula. Era tuli mu kweteekateeka okubanga tugenda ne tuddamu ebyo bye baatubuuza ku nnaku ze baalaze. Oluvannyuma lw'abantu Ssekinnoomu wamu ne bannamateeka okuba ebituli mu mpaaba ye, Kyabagula Kyagulanyi okusaba kkooti emukkiriza okukola ennongoosereza mu mpaaba y'omusango guno. I'm not aware of anywhere in the world where a president resigns first in order to run as a candidate. But if Honorable Kyagulanyi had wanted to challenge the fact that President Museveni, the candidate, was also running as president, they should have introduced these reforms in the electoral laws long before we went for the election. Ndowooza ekikulu kyennyini balina obujulizi obwo okulaba nti babutwala mu kkooti. Olw'obudde bw'okuwuliriza omusango gw'ebyokulonda okubeera obw'essaliro obw'ennaku 45, abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu 9 nga bakulemberwamu Ssaabalamuzi Alfonso Owunyeddolo, 8 ku bano baagobwa okusaba kuno. It's a new matter which comes outside the limitation period of filing a presidential election petition. Therefore, we disallow it. Mu lutalo lwa kkooti lwe lumu, abalamuzi balambika ku ngeri enjuyi zonna bwe zaali zirina okuwaayo obujulizi wamu n'enjuyi empawabiri okwanukula ku nsonga zino obutasukka nga nnaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2021. So the timeline I've given for these actions is really strict. It is also strict on the court. The court must determine within a space of 10 days. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusooka yayanjiza kkooti obujulizi bw'abantu 5 era nga buno bwayanukula bannamateeka ba Pulezidenti Museveni, akakiiko k'ebyokulonda ssaako ne Ssaabawolereza wa gavumenti. Tuze kufayiringa ansa tu petition y'omukulembeze w'eggwanga era tuva kugiteeka ku kkooti. Wabula Kalumanywera we yajjirayo Robert Kyagulanyi Ssentamu okuleeta obujulizi obw'abantu 200 ekikeerezi ekyaviirako omuwandiisi w'ekkooti ensukkulumu okugaana okubuwandiisa. Rule 13 says that the registrar will receive, fine. But the court has said, don't receive. It's an order of court. You can't refuse to do it. That a trial, any trial, but of course especially a presidential petition, is very serious business. The necessary respect must be accorded to the court.
and all counsel, indeed everybody, are duty-bound to adhere to this. The record indicates that counsel for the applicant never filed a single affidavit pursuant to his undertaking of the 11th February 2021 or at all until the last minute on Sunday 14th February. Kyetuzaako kuddayo tunyonyole client waffe tuyiteite mu bye tulina atuwa instructions eziddako. Ngali mu lukuŋŋaana lya bannamawulire ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya, Kyagulanyi yategeeza nga bw'agenda okuggyayo omusango guno olw'ensonga mbu abalamuzi baali balina kyekubiira mu musango gwe. Mwe muli obujulizi bwa Secretary General waffe, mwe muli obujulizi obw'omu ku bannaffe oba video n'olw'ensonga ezo ze tubadde basebo ne banyabo twasazeewo omusango tuguggyeyo mu kkooti yaabwe tuguze mu kkooti y'abantu. Okwataakinga abalamuzi ba kkooti ne kkooti mu mawulire ate nga waliwo emitendera egy'okuraisinga mu issues ezo ez'ebyabalamuzi. Buli muntu asalawo okubeera judge, buli muntu asalawo okubeera pleader, biki byonna. Tewali rules zemugoberera. Okay? And kwegamba kiri awo akavuyo kali awo wekati. Ng'akuba ebirayiro okuyita mu munnamateeka we Ssekajja Wukashi eri kkooti ensukkulumu, Kyagulanyi yaggyayo omusango guno mu butongole era ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2021 omuwandiisi wa kkooti Harriet Salirukwago yayisa ekiwandiiko mu kyapa kya gavumenti okukakasa okuggyayo kw'omusango guno. Waliyo abalumiddwa olw'okuba tusazeewo okuggyayo omusango tubeetondera tubasaasira. Tetwamanya nti okulwaba omusango gukufuukira nagwo omusango. Public yafiira okulaba nti ne affidavits zeyateekamu zali forged. Wadde nga William Ayambala yali yeesimbyewo ku kifo kino okusinziira ku ssemateeka, yali ayagala kutwala musango guno mu maaso wabula olw'obukwakkulizo yalemererwa. Had Mayambala put in that application, it would have actually been called on the same day as we were in court when we were considering the application for withdrawal. The Supreme Court yansaba nti kemusadi party who are the lawyers. Ninga ba lawyers bonaona batya lawyers fear nga bwokiwulira abala batya kuba atakinga bano kwajja batakinga. Wadde nga mu nsala ezaasalibwa abalamuzi 8 ab'ekkooti ensukkulumu zonna zaawakanyizibwa omulamuzi Esther Kisaache. Wabula kino tekyalina kye kyakyusa ku ntambuza y'omusango guno oluvannyuma lw'okubanga tewali yagenda mu maaso na nsonga za musango guno. Kino kyerambika butereevu nti Gen. Yoweri Kaguta Museveni ye mukulembeze w'eggwanga Uganda omulonde. The candidate declared elected by the Electoral Commission, Yoweri Museveni Kaguta, is duly elected as president. Gen. Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulayira wakufuga ekisanja kya myaka 5 era ng'ajja kuba afuze ebbanga lya myaka 40.